oyagala abeere father takyasobola oyo lwaki batandika ku myaka emeka anti kakati oyo okusinziira ndaba interest ye ntono naye emyaka yandibadde agenda ng'ayagala okwesomyasomya Bible oyo omanyi amalina okugamba mami please gift me with a Bible omwewunya omwana ali 10 okusaba gift nga ya Bible nakusaba gift nga ya rosary tolanga kyewuunyisa oyo gwe nali njagala abeere father naye mami we n'agaana kaka kyeneebuuza ye daddy we nga teyafuuka father era mami we kyeyagamba nti daddy we nga teyafuuka father mami we n'agattako ebirala byonna mbinyumiza ne bannange buki namulemerako ennyo ne mugamba tubeereko ne father mu family mami we naŋŋamba omwana muleke konze kati mba ndi awo nkiremeddeko ngenda okulira wabbali ng'agamba omwana wange aleme kunyumirwa konze wanje nti omwana wange aleme kunyumirwa ne mubuuza okunyumirwa ki nti obulamu bw'ensi eno kati nemmanya nti abafaatha tebanyumirwa era njagala kubuuza ku bafaatha mikwano gyange yonna gye bali fatha kiibi gwe b'osookerako kiibi nti wamma obulamu tebunyuma gye muli obulamu bw'ensi bunyuma kiroowo mbuuze waliwo omulala Father Ronnie naye kazi we mubuuze Father Ronnie obulamu tebunyuma Father Ronnie bali na Germany naye ampeereza buli kadde ampeereza scriptures bambi so Father Ronnie tukubuuzizaako Father Ronnie obulamu tebunyuma njagala mbuuze ku Father Mukiibi obulamu tebunyuma oyinza okuba kati gwakitegeera bula maama we yategezaako kunnyonnyola nze kanyumira ebigere bya maama we aleka yali ayagala kunnyonnyola nti anyumirweko obulamu like nga father balina engeri bakutunuulira ng'ogeza okunyumirwamu tosobola kugendako mu governor father lwaki era bakutunuulira nga father akola kiwa nedda nnyabo otubeera nabo mu governor nga bali decent bulungi ekola ye bateriiko naye nga era nga byakola ebyo ebijja mu kya father tekimwetagisa kubeera nti tubeera nabo mu governor I even had nti bakkirizayo father nga endiga yakuninkina kati mbwe bwe nawulira oyo mutabani wange endiga yamuninkina alidda totwogera bwogezi mbunange baagala balamu ne baagala balamu anti kyebava baagala abalamu kwama eri ereme kubeera scapegoat oleme kuba nti ogendayo tosobola olina okubeera mu kikemo ekyo webale nnyo buli saa 12 ez'okumakya n'oyingira ekikemo webale nnyo 12 zokka ate lwaki kibeera 12 ate nze tabeerangako mbeera eyo naayitegedde ntya kiba kitya 12 zokka obudde bwonna obudde bwonna ekikemo kisobola okujja essaawa yonna wangi ekikemo kisobola okujja essaawa yonna mwenga muli mu buzibu oyinza okuwulirawo mu takisi n'otandika wangi kisinziira kyenvudde gamba kubeera kwerekereza kw'amaanyi nebaza mukama katono kuntona nga ndi mukazi naalisobodde namwe mulina ebikemo ebyammwe oba oli awo oli mukwera booti lujja nekikemo nekijja ate bwekityo si bwekityo mbeere bw'oyogedde ekya takisi gw'owulidde nkukayanya naye oyera lujja ekikemo nekijja nedda ne wano woozukukira ku makya awo kyomumanyiwo omuntu kubanga abaana balabanga bato babebi nambalaba 12 otegeera essaawa noma nti kati saawa obudde bukedde naye bannange yandange mukama nakola 12 ona constant sebo ze nzaala ntobeka gweomuntu abadde akeera nga buli ku makya owamanyawo otera kati wekwasa ky'abaana anti jukira bakuwange gino emyezi 3 maternity leave mbeera nako ate nga jukira ennaku 4 nga kakuba tayiri omwana wa tayiri mulalamu mama omwana wa tayiri kuminezi awo manyiwa wali standard otyo ate tayiri eyeruma ku makyawo nga wakazuukuka nti ekikemo we kiba kijjidde natural kiba kirina okubeerawo kati kiba kikemo oba nature si kikemo because so ekyo kyanyewuunyisa nakozesa kikemo lwakubanga kiwaleese kiwatandise mu bufaatha olina kgenda nga such that teweekwasa nti eri oba tewagendayo lwakuba nti oyagadde kwekutula lwakuba obadde tolina kyakkola kiringa omuntu nga nkozesa kyakulabirako ki kyetubaddeko kiringa omuntu nga osiiba
toyinza kusalawo kusibula okuba tolina byakulya. Olina okuba ng'olina. Olina okuba ng'olina. Nze bannange. So tosobola kusibula okuba tolina byakulya gwe nosalawo nti awo oba osiibye. Nze mukwano gwange lu yamanya nti nsiibye mu butuufu. N'agula ebyokulya n'abiteeka mu mmotoka nga twesibiddemu mu mmotoka. Namugamba okoze kyaki. Yali tamanyi bambi. Yali amanyi. Ate ngamba. Kyamuyitirako kuba naye yali asiibye. Ate nga ne mu kadry. Kati ate ye yali tasiibye dry. Kakati naye mu kusiibulukuka. Bambi n'ayagala asiibulukuke n'ekyo. Kati ye yali asiibye. Kati kino bambi obwongo bwe bwamuli ku kyakusiibulukuka. Kino n'akyerabira. Naye nakyo kyali kirungi kuba Katonda yali amukozesa okugezesa. Yes. Kati ekyo muyitamu mmwe. Webale nnyo. Bafather kibayitamu. Abafather kibayitamu. Era bw'osanga nga father kitiibwa kyoba osooka omuwa muwe ekitiibwa ekyo. Father muwe ekitiibwa ekyo. Toyo father yagendayo nga mulamu bulungi naturally, naye yagendayo era ebbanga lye lyonna lyatambudde bw'ati nga father nakutuuka kufuna kola n'ebbanga lyasaavinze nga father nti ali clear. Nenze ndowooza ate bwe mwali sinza obbawa ekitiibwa because mwe muyina light, mwe mumanyi kye bayitamu. For example, ffe tetumanyi nti omuntu embeera nti nabanga akalimi k'essaawa. You know? Kati ffe tumanya. Kati go olina okuwa respect. Era tukibawa kyovulaba nkyogerako bwe mba nkyogerako owulira nga nkyogerako na butiitiizi. Nkyogerako nga ngamba nti abantu bano babeera bamalirivu. Kyovulaba bw'ogambye nti oyo kozi gwe wali oyagala asoma obufaananyi negamba naye akyasobola. Nkuba mbadde mmaze okumulaba mwetegerezanga. Kati kino ekya Bayibuli eriyo Bayibuli abantu bangi abaagala Katonda naye tebagenda mu kubuweereza. Nga ggwe. Neyanziza ng'ayagala Katonda naye nga teyagenda mu kyabuweereza. Calling eba teyaliiye. Kati gwe olaba bw'oli calling yo baana n'abakazi abakyala bawe wesiva gwe kakati gwe naye ngeri abakazi bangi nnyo nga ba mitima mirungi nga si mubi nga wa mutima mulungi naye nga obwongo bwe tebuli ku baana omutima gwe teguli ku baana naye gwe olabanga passion ye eri ku baana kijja natural. Muba mutambula bwe muti nobambira omwana oli alina omulimu olumunzi lwe njagala okukola akajanja nendowooza nti buli alina omukazi buli mukazi n'omwana omukwatibwa ekisa kati abamu nenjagala obba waayo nga tuli naawe ngenda okulaba ng'ogamba ate ekyo omutima gwali teguŋŋambye ewaawo. Nekinneefaananyirizaako kiri nina kagundi ke nalaba ennaku ezo ng'omusajja ali mu katale bali ne mukyala we bagula ennyaanya nga buli gyakwatako banvundu. Kati omusajja n'agamba nkoze ntya n'atandika kati omukyala bwe yateeka akabbo ke baali bateekamu akasero wakati waabwe omusajja n'atandika okubuzaabuza omukyala naye nga ndaba omukyala n'amubuzaabuza nga bw'atunula eri ng'eno omukyala gy'aba yalonze n'ateekamu omusajja gy'alonda n'amukwasa nayo n'agigaana. Omukyala n'agitunuulira n'agigaana naye nga eddakiika emu emabega abadde n'agiteekamu. Kati ekyo kyaffe naye gwe ekyo kiri nakyo kino ndeese buleesi kyakugirako obeera tobagobye mu gundi kuba oluvannyuma ngenda obbeetegereza nange nga ndaba tebabadde batuufu nnyo ate oluusi ngenda obbeetegereza ku ggwe bw'oba osazeewo okusympathizinga nabo okukwatibwa ennaku nga really babeera banjawulo kunze be mba nsazeewo okukwatibwa. Naye kyembuuza lwaki muzeyisa ensuwa teyakuteeka mu bufaatha? Mwe temwagalayo faatha mu famire? Twali twagala naye oba abalenzi twali batono. Kati nze nina bangi. Nze nina bangi ssebo wali osazeewo wange agende. Nze nina bangi. Nali njagala oyo akole bibiri asavinge mu famire ya Muzeyisa Ensuwa n'eyabwanika nga nze ndeese. Muzeyisa Ensuwa abeereyo n'omuzzukulu nga father nange mbeereyo n'omuzzukulu nga father. Lwaki Muzeyisa Ensuwa tabeerayo na mutabani nga ye father? Kubanga waliyo omwami Bbaale, waliyo omwami Kakondere, waliyo mwami Kagwa. Waliwo Bbaale Francis. Anti yoyo mwami Bbaale. Waliwo Kakondere. Mwami Kakondere. Gerard, yes. Waliwo mwami Kagwa Andrew. Kagwa. Waliyo gwe. Waliyo Patrick. Kirangwa. Waliyo gwe. Nange. Kakati nze, nze ne Francis, ffe balenzi abakulu. Francis ye mukulu wange. Kati nze nenzirako. Kati ffe ndowooza tayimu eyo Colin teyaliiwo naye ku katono Kato Gerard Kato yalisobodde obufaatha nga yali asobola obufaatha nze bendaba yandibadde Kirangwa oyo amanya gundi Andrew oyo owa Monitor Andrew ne Patrick
omulongo mwami Kakondere ne mwami Patrick ono baalisobodde obufaatha. Katonga ndaba tasobola bufaatha, muntu mulamu nnyo. Ati obufaatha alina kuba bw'atyo. Nedda nnyabo. Nedda nnyabo. Bagambye abafaatha bonna batunuulire bantu balamu. Nedda nnyabo. Baba baki? Bantu bafu. Si bantu bafu naye babeera kyogere ntya. Karakita ya Kateeno ebulamu katono mu kubeera omufaatha. Abafaatha abo balaba. Be bantu beboogerako men of all seasons. Basobola okujja mu buli mbeera. Ffe tulina gye tugenda ne mukama wange omba muyita Patrick Mukasa. Mwami Patrick Mukasa nannyini masomero mwami Yuda namwogerangako alina amasomero, alina essomero emakindi awo, alina n'essomero Mutundu wano. Kati muntu nnyo abafaatha, tubeera nnyo n'abafaatha. So amanyi okutegeka ne tugenda tuzannya omupiira Sentimbaga egaba wano ne tuzannya n'abafaatha omupiira. Abafaatha bwe baba bakuba endobo bw'ojja bw'oti mu kisaawe ng'oguddewo bugwi nga tewategedde mbu wayingidde mu seminari ne bagamba nti kakati omupiira gugenda mu maaso ne bakuleeta nga bakusibye kantuntundu ne bakuyingiza ne bakutuusiza ku kisaawe n'otamanya nti muzanya oli mu environment y'abafaatha oyinza obutamanya nti bali bafaatha bakuba endobo nga tebalinaako nakisa n'akamu bakuba endobo nga tebalinaako nakisa kakati kato tasobola alina ekisa ayitawo kakati ate gwe waliwadde omufaatha omutuufu. Abaana baŋŋamba omwami waakuba endo abakulimba nze sikuba ndobo ngani akugamba abo bakulimba naye nze sikuba ndobo nze ndowo nokuba endobo simanyi nakuba ndobo nze mukuba endobo kisya amukube nze sikuba ndobo kintu kye nali manyi kyenkola ekitali kya mupiira era ndowooza ekyankakasa mbu nali sijja kusamba mupiira ne bwe nandibadde ngwagala nnyo kasita embeera eyitirira omupiira nga ngugjawo ng'okola nga nfuluma ekisaawe ng'oguwamba kyokka mukama wange toyagala bakusinga si kunsinga si mu mbeera yakusinga kasa ndaba nga waliwo unfairness wefa afuuwa bubi lunakuba endobo tamugira nga nfuluma ekisaawe era nze natunuulira abasajja bano ku mulundi kuno kukina ekikopo ekiri controversial kye bagabye African Cup of Nations ekya Senegal kye yatwala okujja kwa Algeria. Nalabanga embeera abasajja gye baakola ey'okuva mu kisaawe banange nali ngisobola but it is veteran football si kya mupiira baba omupiira bagamba si kya mupiira naye nze sikisobola kuba ngenda ne ntunamu ne ngamba nti mu kifo ky'okusigala wano nkola ekisemba y'ekibi kanveewo kati mu mbeera gye nsobola omupiira ngukwata kakati naye of course okwata eno gye tuzannya ogumu nga tuli ewaffe Gombe baba baleesedde emirala baba baleesedde emirala kati gwe ne bw'ofuluma nga tuzeeyo kubeera bw'abafaatha nga bino tugamba abantu okufuuka bafaatha okimanyi nti Segawa yali agenda kuyingira obufaatha yali ajja John Segawa yali ajja busobola Segawa teyali sobodde bufaatha alina ekisaasasa asobola lwakuba nti ate Segawa aba ayagadde omuntu nti ayagadde mwami Bwanika amwagala nnyo n'amutijjisa abalabona ne bakiraba nti ate waba akola omulala gw'ate ayagadde mukwano akugambira bunaga kyenvudde gamba omufaatha alina okuba a man of all seasons omuntu asobola okubeera mu mbeera yonna. Mukama wange John Segawa yali asobola obufaatha asobola bufaatha Segawa Uncle John bw'otunuulira ebintu byonna byakola amanyi okwewombeeka wali omulabyeko mu kyaki nga okusaba kugenda mu maaso mu environment yonna oba wali omulabyeko mu environment awali faatha oleka tumulaba nko va ku faatha akuliddemu kyenkana alinga akulidde mu seminary so yali asobola okubeera omufaatha ate nkubuulira yali tasobola kubeera mufaatha naye nga tukyali mwami Segawa Uncle John nze nkyakalaatira tali tasobola bufaatha lwaki olw'ensonga olanga ekyo yogedde nti akwata omupiira n'afuluma nagwo mwami Segawa akisobola kala waliwo kitagenze mu maaso ekirala tosobola kujja kakati for example atandise emmisa etandise ne bajja abantu batakkiririzaamu kati ng'ebyobufuzi bwe biriwo bitandise okuyingira ekkanisa Uncle John anti yandibadde saavisi agiggalawo agamba ono be twagala mmwe temujja kusijja basembeza era n'abafaatha tubalina bwe batyo era n'abafaatha tubalina tugende wa mukadde waffe yennyini eyatugatta Bishop Sekamaanya oyo yali strict oyo musomesa wali wamulaba nze nakulako ne Bishop Sekamaanya we yabeerera enaakulabye sigamba kukulako bwe nkyogera bwe ntyumba yalinga mu kigo naye kugamba nti nakulira enaakulabye mu bbanga Bishop Sekamaanya we yabeerera enaakulabye Bishop Sekamaanya
ne mukama waffe gweyogerako enjawulo ntono mu kwe mwa character esobola okubeerayo. Bishop Ssekamanya akeera ku makya n'agamba mwe bannaye muyitiriza okujja ekikeerezi. Emmisa etandika ssaawa bwe ziti ate mwenna mubeera mukimanyi, naye n'olyoka ojja nga n'evvanjiri ewedde. Nedda mufulume mmwe mujja kugisiba. Kati Uncle John ajja kwogera bw'ati obojja agamba kaakati mmwe mulowooza oba kino mukiyita kiki? Kino si kisaawe, si kiddukiro ky'aboonoonyi. Bw'oba owulira nga toyagala kusaba tojjanga. Olaba kalaba wenna bw'ofaanana, wenna tonnaba na kunaaba, olowooza nti tuli wano twagala bwagazi bantu. Mukwano wano twagala abantu beetegese, tuba tuzze wa Katonda, so si kwetamba ekuulo yammwe eyo kitiibwa tojja. Tulabe ekkanisa bw'eneggalawo. Olaba nti banjawulo. Banjawulo mu maloboozi si banjawulo nnyo. Bishop Ssekamanya bw'atugera naye mulimu n'abafaza abalala nga bakambwe nga bazibu. Kiri ky'obadde ogamba muno John Ssekamanya wa Mukama nnyo, mulimu abafaza nga they are no nonsense. Archbishop oyo kati Archbishop nze ndaba ateredde kati ng'amazina ddala okufuuka Archbishop kugamba n'ayingira ddala character ya Archbishop. Archbishop oyo nali nkola ku Radio 1 Kaboozi nga nsaba nnyo ku Christ the King, nagendanga n'okumu interviewing emirundi mingi. Waliwo omukwano gwaffe gwe twakolanga naye Simon Njalo yennyini. Akaboozi ku bbiri abato n'abakulu pozi kagamba nkatya? Abato n'abakulu mwenna Akaboozi. Otyo Simon Njala. Simon Njala, John Mutaawe ne mukwano gwaffe ali ludda wanu erinnya ndirabidde genze libadde abadde ati. Naye kale be bali abakatuliki kati nga bamanyi okunsindikayo ogenda okuinterviewinga nga wabaddewo incident kintu ekyo ogenda okuinterviewinga. Yali ayogera Archbishop Ssemogerere abantu bamulaba wano nzera emirundi gye nzizemu okumusisinkana ne mulaba bwenti ndabira ddala nga abantu babiri banjawulo, Musinyoli Ssemogerere Paul ne Archbishop Ssemogerere azanya n'abaana nsanyusa babiri banjawulo. Namulaba Trinity College na Bingo nga azanyamu n'abaana nga aleta jokes naye nga nkugamba ng'olaba nti jokes ze nnungi. Nze nkyalemedde ku Mwami Sega wa John. Ngenda kuddayo nani Mwami Sega wa John sigambye nti nno mukambwe obukambwe obulungi because he was a teacher. Once a teacher, always a teacher. Naye Omwami Sega wa John bw'aba yagadde omuntu talaba na nsobi ye. Naye bw'aba tayagadde akoze kirungi. Nja kwogera mu theatre nti mwatwabiranga mu theatre Mwami Segawa namuga bagenda kuzanya ne gundi atakiddamu ekyo agamba oyo gwenye okuzanya naye naye bamuleta omuntu ye bazanya bulungi naye bamuleese nga teyamusiimye mundeke namwe mundeke naawe azanya bulungi mufunire omulala ne mundeke. Kyemumanyiko kyensinga omujjukirako nze nsinga omwagala ali open kyensinga omwagala sikubeera open naye sikubeera open teyekwenya bw'aba alina ekintu ky'ayagala ky'aba ayagala era akyogera ne bw'obeerawo mwabaliwo mwe muswala kati father tasobola father alina okwekwenya father musaala father kibi yeekwenyakwenya asobola okukugamba ekintu nakishuga kwotinga anti era kakati kale noono era bwe kyandituuse time osanga ekyo bandimubuuliridde mu bbanga liri lye bamala mu lusirika n'okwebuulirira ebyo bivaamu era noono osanga ebyo ebimu by'olaba ggwe ng'ebizibu ebiyinza omulemesa baali bimubuuliridde n'abivaako naye gwe father mukibi omuyita mmere n'abafather balala bangi father kibi waliwo father so yabadde akulira erinnya ndirabidde father oyo mmanyi yabadde akulira ebyamateeka theology erubagawo for some time father ni bannaye mwerabidde father yasoma nnyo muyivu nnyo father nene father buye naye omumanyi nti naye ali open ne father buye naye ali open n'abafather balala bangi naye nzirayo ku kya John tusooke tuveeyo ku bufather kakati tujja kuddayo nzirayo ku kya mukama waffe John Sega oleese bya theatre nenziramu okujjukira embeera eya theatre I just think tufuneyo ku
ennaku emanya mu mwaka wakiri nga tufunayo weekend nga 2 tudde mu theatre tuddeko mu theatre tubeereko ku stage nga tufunayo omwezi nga gumu oba wiiki 2 abantu tuli babuulira ekyatujja ku theatre lumu bulungi nnyo nendoza kyetaaga tuddeyo kwegana tubeereyo naye mukama wange John Segawa bw'oleese ekya John Segawa nga bakasitinze bamuna omuntu gwe bamuwadde nga tayakuzanya naye era bwekiguddeko nina abakyala bangi be nawuliranga nga bwe bamuwa paati bwakizuula nti agenda ku stage ne John Segawa omutima guba gumukubiddewo kati ate ng'alina obbakwata obbaza wabbali bagamba totya tugenda kuzanya oyo naaba amwagadde oyo naye omu ku bo yalinga Maureen nantume ng'ayagala nnyo John Segawa ng'ayagala nnyo okuzanya naye ng'amutya kati lumu anti Mariam ng'amukasitinga ne Segawa maama Maureen tereze neŋŋamba John Maureen ayagala nnyo okuzanya naawe era ali excited naye ate akutidde nagalayira kati kintyako gwe maama baatuka ku stage nga talina na line yemujja ajjukira paka we yamukwata namugamba beera gwe kati nze ngenda kuleka gwe kyoyogera kyenja okugoberera kwe kutandika ne basobola okuzanya wenzijukirira twabeeranga mu mbeera ezo eza theatre nga tulina abantu betutya abatagambwako bakama baffe oba n'abantu abalala beefuula ab'ekitalo ati Mwami Segawa ye muntu eyademystifyinga ekyo abasita nga bali mu bannaabwe babali muki nti tuli mu time ya rehearsal tulina serious business gye tuliko biki whether gw'obadde w'amaanyi nnyo ng'olunaku lwajjo obadde otambulira na ku mabaati olunaku lwajjo gwe babadde boogerako amawulire gakubye ku front page Mwami Segawa bw'aba alina kyagamba nga muli mu serious business akikugamba nga bw'alina okukikugamba andi ne kikuteeka mu order bw'oba toyagala fuluma ogende ne bwasitaabo nti twalina abantu akaseera kabeeranga ng'abantu b'amaanyi olw'ekiseera bwe twabeererawo nga ba SPD mukulu Charles James Nkubuga mukama waffe Andu Benon Kibuuka Uncle Joy Matovu nga be baliwo nga ba music by me webale nnyo Omugabi Mulindwa Muwonge Esther Tuta Medi Nsereko Sebuliba Jogo nga b'amaanyi nga mutufu be baliwo kati nga tosuubira nti omuntu nga John Segawa oba omuntu omulala yenna asobola okujja n'agamba ku SPD nga alina kyayogedde ekitali kituufu mu ngeri ennungi si mu ngeri embi nigamba n'amugambako mu ngeri ddala emuteeka to order bulungi nga Mwami Segawa ayogera nti eyo ye karakita ye andi n'akyogera andi buli muntu ffenna bonna baakimanya oba ffenna twakimanya nga ne waba ayogedde awo n'ayogera mukivaako awo ne mumala ne mutambula enkeera ne mudda ne munyumya mwenna oba ne mukola bye mulina okukola kati waliwo ekyo omwami Mufanika kyayogerako kakibawe twali tugenda kuzanya Masaka ne bagamba naye kakati mulaba biki emmotoka ntono ate abantu bangi ate abantu abamu tugende mu mmotoka emmotoka tezaali ntono waliwo bannaffe waliwo abaali balina emmotoka kuba directors twali tuzanya mu All Stars kati nga kuba directors abamu kuliko abalina emmotoka nga balina n'obusobozi babyali bibiri ng'oyinza okuba n'emmotoka naye ng'emmotoka ekuyamba wano mu town service kuva waka kujja ku theatre na biki so kati omuzanyo gwe twali tuzanya sijjukira muzanyo ki in particular naye gwali time yali etuuse nga tumaze okuguzanya mu Kampala tugenda kutandika okugutambuza eggwanga lyonna tusa twalina omuzanyo gwe twali tukoze gwali gwa URA ogw'omusolo kati nga tulina okugutambuza Uganda yonna kati Mwami Segawa natandika okubeera n'obuzibu ffe nze natambulanga ne mukama wange Omugabi gwali battery ye nali battery nga n'abawala bonna bakwana go bamanyi otyo ekyo kikyo sikimanyi ojja kunjokyesa omuliro gwa bwereere kinalisibamanyi ekinene nnyo ekifaanana bwe kiti alimba wamma nalisibamanyi nedda muwulira ddi nga neewaanako bwenti ate fuga oweewaana fe abaana baatugambanga balimba mbwera nga gwe bane lisiti ku mande ono gwe ntwalira ettooke ono kugu nedda bambi ono alina abaana bwe bati ono gwe nedda wali ompuliddeko nga nina ekintu kyonna kye nali njogedde okuva bwe yafa gaana ng'okaaba kyogere bulungi nedda si kituufu
tekyali bwe kityo nali tekyali bwe kityo Fwe tugamba yakolanga bintu bye era bwe twabeeranga ffenna nga tuba twogera ku programs tugenda kukola oba zaagenda kukola oba nga twogera ku production empya gye tugenda kukola kuzannya na biki basically bwe bityo bino ebirala namanyangako bitono bonga bwakwana omwana otomwagala mugamba master oyo simulaba bakulimba ffe twagasazanga abalimba eno nze natambulanga n'omugabi mu motoka master mukama amumuze kakati nga SPD bajjanga babeeranga ne ABK director n'abalala bakayimbira then Ankabe yabeeranga nani ng'alondamu ku ffenna bwe tubeera oluusi Sarah Mukasa oluusi Jennifer Busura kugamba ffenna nga bwe twabeeranga Manfrey Talent yes bwe bati basically bwe bati ba directors n'abalala so time yatuuka ku mulundi guno nga tulina okugenda mu URA ne budget tulina ozisaba kati ba director abamu baali basaba nti tukozese costa si be baali bakisaba baali basaba babeere facilitated n'amafuta okay yeah true in fact n'abamu baali tebalina mmotoka nga tebalina mmotoka even emmotoka zaabwe tezisobola kutuuka wala gye tulaga obanga n'emmotoka teziriiwo ddala so Mwami Ssegawa bw'atuula mu ofiisi atuula planning nga tugenda kyava agamba naye kati kye tugenda okukola kuba bannaffe bano abamu bagira sirina bwe nawa amafuta ate abamu nemebbawa kati bwe nabasaba amafuta ate bali abalala bwe nabasibwadde amafuta ate be banaamanya accountability purposes talina bwajja kijustifying nti director Ruth namuwadde amafuta director Bwanika ate yese muwadde amafuta ye facilitating nakigana kati nasuggestinga n'agamba kye tuba tukola to even make it more fun tufune emmotoka emu costa tufune costa ennungi ebiseera ebyo costa zaali zitandise okubeerawo ennungi abantu abaimprovinze transport industry mu Uganda nagamba tufuneyo costa emu tuba tutambulira ffenna abantu batulabe nga ffenna bwe tuyingirawo costa yonna eyingiddewo nga bula abantu ba Liverpool we bajja ne bavaayo we batyo ate ebiseera bye yali wa mupiira nnyo yes Arsenal mwambula enkya n'eggulu nga bamugobye n'omuyira omwenge mu bbaala gye yakisanyuka kaase nanti kaali kakyali ku gundi kana akasaawe kano ke baatubbirako obukopo obungi bakayitanga bati akasaawe kabwe akatono akatawera ke baatubbirako obukopo obungi kati nga baamaanyi so yali alaba nnyo ebyo simanya Canterbury simanya Antibale simanya biki gye kati ebiseera ebyo nga alaba entambuza y'abasambi b'omupiira bwebera mu bbaasi agamba nsazeewo tugende tujja master meeting eyo teyagirimu nze nagirimu ku lulwa master kati nagamba kati banange kye tugenda okukola bwe tunabanga tugenda okutambula country tugenda kutambulira mu costume abantu ne bakisanyukira ekirungi ekyo tugenda tunyumya tugenda tukola ki n'ekirala kiyambako obutabeera na tension ate gundi aliddawa gundi atuuseewo banaye gundi tafuna accident gundi avuga bubi ffenna tubeera wamu fe twesunze bagenda tugulira obucomo babosi baffe kakati ogatwala ngende wa master musanga ku station tutte ekinyama kye tutte muleetedde n'ebibadde mu meeting olwamala omuwa ekinyama ali mu kukibalabalamu ebbasa agikutte akibalabalamu mbuuza bagambye batya bagambye biki next week letugenda ejjinja naye bagambye tugenda kugendera mu costa yali abala kinyama kyava akizingako bwati nakiza wabbali nambuuza mu costa okulagawa konza nti bagambye ffenna nga tugenda ejjinja tugendera mu costa n'ateeka ekinyama wabbali n'adda ku laptop ye n'atandika nemugamba master nga tonyeze nanvaako nemugamba master nga tonyeze nagamba kukyaki kukya costa nagamba ye tewali mutawaana mugendereemu kunze master ati lwaki wakati tutambula naye bw'aba tagendedde mu costa kibasobola genda mu costa naye nabadde mu meeting nenzikiriza nempeera nga nakisanyukidde era ngenda kutuusa mawulire kati ate kinalabika kiti ate ffe ntandika omuperereza master nedda kyendowooza ekya costa kino kirungi akkiriza kyeyava ngamba nga maze okwerera ejja ebintu ebirala byonna awo nze manjogerawo mbatya yaga mundeke mumanye ebbanga linamala nga linnya costa
Koze ngosirinya mukuvaawa. Okuva e Masaka okujja eno. Kampala. Okuva e Masaka okujja e Kampala. Mundeke. Oba bagala balinye Costa. Sijja kulinnya Costa. Emmotoka munnyo nti buli maka mweguli. Nve wano ngendere mu Costa. Abantu batandika otulwisa bakole be bakolere baagala. Tubeerawo mu Costa. Tulinda gundi ati ajja. Gundi akyasanirira nviirize. Tuli mu Costa. Ng'enjirese wake parking dda. Nalinyanga Costa nga sina kusalawo. Ng'ennaku ennumye. Mmaze okuva mu Costa ate muginzizeemu. Namala ebbanga nnya Costa mundeke. Yagaana. Nakubira Uncle John essimu mugamba nti Master aganye ekya Costa. Ambuuza lwaki. Ambuuzizza tumanye ebbanga lye yamala ng'alinnya Costa. Ko Uncle John nti okuvaawa. E Masaka. Bwe yatambulanga okuva e Masaka n'okuddayo. Costa yagirinyanga kawungeezi ku makya n'akawungeezi. Tumanye ebbanga lye yamala ng'alinnya Costa. N'okutambulira mu bitano mute pijoteza. Bitano nga bamuleze bwalera abantu. Uncle John yatulika n'aseka ku ssimu. Yatulika n'aseka. Era ekyaddako Costa teyagipangisa n'agamba abantu ajja batetenkanyiza bali abalala omusajja alina ensonga ye abalala abaali batasobola kubeera na mmotoka n'abafuniranga emmotoka najja n'aseka era baddamu okumusisinkana yamugamba Mulindwa muwonge tolina magezi Katonda yakutu sebe ebbanga liwamala ng'olinya Costa togenda kudda mu Costa. Ekyo kye njagala ku Mwami John Segawa kwegamba ye abeera open akuwulira nga kyawulira yagamba nga bwatukasitinganga akati ne bagamba Johnny ogenda nagaba mukireke nammwe share sisobola njagala nzanye n'omuntu nga nange muputufu gwe mpulira nga yeye sosa kungamba nti ngenda kuzanya kati oyo omuwala mbumbuki mbuga namukwanye nti tekisoboka nammwe realistic tekisoboka kuzanya tayanguyirwa kuzanya sagala gamba mutasobola nga tayanguyirwa kuzanya na muwala gwe batagame nti kama gwe kitali nti mulungi apiri nti kitali believable nti asobola omukwana nate nga kyekituufu yateeka reality mu art waffe yateeka reality mu art waffe oba atadde but manyi trends z'abantu baziko omuntu atulaba n'atuwuliriza mu kaseera kano kyetaaga okumanya nti mu contribution tuyinza okuba tetusobola kwogera contribution z'abantu bonna nga balala tujja kwetaayo omwomu particular lwaliro nga bwe twogedde ku Mwami John Segawa bwe twogera ebirala byonna byonna nebyo tumwogeddeko kiba kya buli azamanya ate obutayogera ku contribution ye mu art mu bingi nze byemmanyi bye yakola nga nze wambeera kumpi nnyo oteeka okuba omanye ebirala bingi okusinga ebyange naye nze mu byange byemmanyi bye yakola kwe kuteeka reality mu art obulungi nti bino yatuyamba nnyo okufuna embeera ey'okuba nti omuntu bw'azannyanga mugagga ku stage ayambalenga mugagga nti azalo bw'eba yeeri ku mulembe wetwabeererawo azalo bw'eba nga yeeri ku mulembe fubu nga gy'alina okwambala yes ba SPD baali bakitandiseeko naye nga kikoma mu bbo SPD director ABK Mwami Medi Nsereko Uncle Joy Matovu nga kikoma mu bbo kati nga bo nga ne baba bazannye nga bagagga ku stage nga ne baba bafulumye ku stage omulaba nga ali mu mbeera eyo gye yazannyiddemu mu bantu abalala nga bw'aba azannye nga mugagga bw'afuluma eno ku stage akunyiisa omuzannyo gamba kiri kyonna ky'oba walabye ku stage nga kivaawo Mwami Segawa bwe yajja nga tebakasitinga muntu atasobole kwerabisa bulungi wabweru wa stage nga bakasitinga omuntu nga naye banaaba bamusanze wabweru wa stage off stage nga si ali mu mbeera embi ennyo yes art requires omuntu okubeera nga osobola okwambala ekintu kyonna kye baba bakuwadde character gye baba bakuwadde ate okwongereza ku ekyo kyennyini ekikyo nti engeri ali art teacher nga alina art mungi nnyo mu ye ngamba nti bagenda kuzannya ddiiro ayagala eddiiro libeere nga ddiiro nga toli imagininga nga livaayo nga ddiiro nti oli azze agenda kubeera waitress alina kwambala atya ate nga ayagala nako ka class galina akakantu kayonga yaleeta embeera y'eddiiro kama nga ebintu ebyali bize nga byali bitambula nga tetukyasobola kuzannya madiiro ng'akola lift nti eddwaliro olaba lift nga yeggula ng'eyambuka yaleeta reality mu stage ku stage eddiiro ng'oliraba ddiiro era ng'omuntu lwe wandibadde naye waka in fact ng'abantu abamu bavaawo
ku stage nga balooza ddiiro n'addayo n'akoppa eddiiro eribaddewo waliwo tojjuka muwala gwe n'akola setup ne ewaka bamubuuza mwayamusa Madala ne Ssegawa mwalazeewa nga balooza bayingidde ddala kisenge nga tamanyi mabega wabeera waka era omwami omu waggule n'alingiza girlfriend I think girlfriend oba mukyala yali girlfriend yali azannya naye yasooka n'ajja emirundi egiwerako okulingiza backstage alabire ddala nti waliyo ebisenge ddala baba bayingidde ekisenge bayinza mu lifuti so bwe yatabukira omukazi n'amutabukira emirundi egiwera ng'esatu ena namugamba naye bwe tugenda eri tubeerera era buli omu abeera ku bibi era bwe tugenda eri emabega nze ntambula nzireye n'atambula ngadde omusajja yamala kujja mu manju n'amala okulaba naye nga ekyo kyava mu reality gye yali agezezaako creating then n'engoye nti bwe yabeeranga ku stage ng'ayambadde ye kennyini ng'engoye ze ziva mu Winner Classic nga bwe yali nti nga bw'ayambala suuti Sylvia Award yamwambazanga nnyo nga bw'asalawo okwambala suuti tayambadde suuti ye nga bw'ona ogisanga era mu Kampala essuuti yeefaananyiza bwe era ojja kugisanga omusajja eyazannya ekifo nga kiri then n'ekirala ndowooza ng'oggyeko Mugabi Mulindwa Muwonge mukama wange master naye ekyabantu okufuna ssente mu art Ssegawa yali mulalamu yali John Ssegawa yakireeta ekyo abantu tebakyogera ndwawo okiwulira nga mukyogerako Ssegawa yali mulalamu nnyo n'omanya nti nakoze nti nakoze Friday Saturday Sunday ku Monday ninayo omusaala gwange kale newankubadde twabibalanga bubiranga bw'omanya abaana kati ng'ogamba full house leero ninja full house kati tumanyi kiki yakoze maybe ayinza okuba yayinvitinze abantu balimu abali ku comps nga bawerako kati foloko tolaba nga theatre ng'ejjudde woma nti naye ng'oba kushuba ddiiro yakufuna ssente zo nti akadirisa gye kali akadirisa k'ekinyama okubanga kajja nga kali consistent nga kalina ebbuto so si bino by'abantu gamba mbu twakoze ssente abantu babeeranga mu bibiina nga bazannya nga tebafuna ssente weyogereko wewajjira ewaffe nalubale yali efuna wajja ewaffe n'ogamba neŋŋamba ki wasooka okufuna akabaasa n'ogamba mwe butyo bwe mutwe mubeere no babawa ssente buli omuzannya ekyo nyinza kuba nali nkyogerako lwakugira naye Mugabi yali atuwa ssente Mulindwa yali asasula abantu era mu bantu bonna abaali bazannya mu Nalubaale nze njagala omuntu aveeyo agambe nti oyo Bwanika alimba Mulindwa bwe mwajjanga ewaffe abantu abasinga era bwe twazifunanga ate okumanya Mulindwa yali asasula ne bwe twagendanga ne tuzannya Mulindwa we yabeerera ku piiki Mulindwa Muwonge ansiikula nfuukula akola ki nga ne bwe tugenda ebyo bambalese bye baatutwalanga ne tugenda ne bwe twagenda ku kizinga Eddolwe emboozi tunagye banyumiza eyeddule tujja ginyuma eyeddule eyakazibwa ekapo biwero eyakazibwa ekapo ey'okubulirako ku lyato ne Mamuli Katumba biwero eyeddule ne bwe twagenda eyo ne tutazannya bwe yajjanga eno ku radio ng'anoonyayo ssente n'ajja n'awaaba naye gwe okimanyi ebibiina bingi ebyajjanga okuzannya nze kyemanya ekibiina ekyasooka okusasula abantu nga kisasula mu time yali Free Talent Cuts of John Ssegawa Abe Mukibi omanyi nti ebibiina bingi twazanyanga ba All Stars abaana bajjanga banga ba extras nga John abawa ssente nga beebuuza bannaage mukikola muki eno bannaage kuba bebaziwanga ba directors baabwe engulusi tezituuka nga zibulira muzannyani olusi ne baddamu ne bazitema era paka abaana be baasaba nti ezaffe bwe tuba tuzifunye kazisigale eno temuzigabira eri ekinyama kankijje wa Faima so ekyo kikulu in fact abantu bonna nze ntunuulira abaana leero nga bali mu ati abafuna ssente baggukidde mu magoba which is their time nali about 2-3 days ago nali njogera ne bawala bange nga tuli mu nnaku za kalema nimbagamba they should be very thankful to God nti bakulidde mu kiseera kino bakulidde mu kiseera nga TV teriemu bakulidde mu kiseera nga radio teriemu bakulidde mu kiseera nga basobola okufuna bakulidde mu kiseera nga balina ebintu bakulidde mu biseera ebitali byaffe ffe naye n'abaana ba art abazze mu biseera bino abavudde ku department emakerere n'abalala bonna abajoyininze art they should be very thankful bakulidde mu biseera ng'osobola okufuna ssente mu art ffe twazannyanga nga n'okubeera obubezi nga bakuyise mu All Stars kati lwakuba nze nali nkimanyi nti Omugabi ajja okubaayo nti oba nina okubeerayo naye abalala it was a privilege
okujja obuzza okuzannyako awo sekajuka twali baana bato nga buli mwana muto okujja ne bakuteeka na castinga nti ovudda wakoze okuzannya kuzannyeko ne Mariam Degire ne Abel Mchiri olabanga kyamaanyi ne bw'obeera tofunye ssente because kyali nga kinyumo kati nga bagenda okusasula akasente nga balinganga exactly obeera mu bonus happiness tetwabitunuuliranga ebyo naye nga ffe twagala kukakasa nti audience ekutegedde kubanga twateka okubeera mu competition y'engalo nga wanya n'ayingira naganza kalibala ompulidde n'ogamba nzija n'oyinga nga wanya nze ompulidde ate ndowooza kati nze kutabulinze ffe nga tuli mu ngalo nga tuli mu bya ssente so basically nga engalo zino right wazibeerangako zaakuyambanga ku improvinganga kukola ki okuzannya era bw'abanga engalo zo ate ffe by the way nti n'engalo ne bwe zabanga tezibadde nnyingi nga you don't get demoralized. Of course. Ng'olinda show yekyo. Actually ng'ozannya bulungi sheno gye batakubidde mu ngalo osobola obbakakasa. Actually ffe twakaitanga nakulemesa akafo. Ogamba kanemesa akafo kanyingira balemesa akafo. Nga bagamba nga kyoyagala nti n'oba toliiwo teyasa kuzannya. Bakumisi babeere nga balina okugamba yabadde ki? Nedda alimba ajje tujja kutetenkanya abaana b'ennaku zino okuzannya tulikiro tebalina kye baba tulera abaana be tubeera nabo ku sets ezimu z'entera okgendako n'obalaba to tell you the truth okay maybe nakitandika times bala ngenda ku set ezo ekibeera kisinga obukulu nga njogera ne casting directors ate kino simanyi bakiyinza okunyonona naye ekiba kisinga obukulu kumanya nnaku ze baagala mbeerewo andi n'okuwa obudde bwange ekitiibwa nti bwenzija baba baŋŋambye ogenda kubeera ku set ku ssaawa bwe ziti ne mmanya ngenda kutuuka at least an hour before ku ssaawa ze baŋŋambye ngenda kubeerawo okumala bbanga ki lwaki otuuka 1 hour before kyenjagala omuntu ayagala okuyingira theatre n'okuzannya obulungi amanyi why you should arrive 1 hour before. There an hour before. Era kino ne bono kibuuza SPD, bono kibuuza ABK, Abel Mchibi, Aunt Mariam, kibuuza Aunt Mariam Ndagire, kibuuze Kawenja, kibuuze Henry Mpinga. Yes. Kibuuze of course ne gwe twogerako John Segawa. Buli bw'otuuka of course kibuuze n'abantu abalala, kibuuze Christopher Muchibi, bane tunoonya ku muzeeyi Muchibi. Tunoonya ku muzeeyi Christopher Muchibi. Yeah. Lwaki it should be an hour before. Buuza ku Dr. Bossa, they will tell you. Buuza ku bantu bano bonna baludde mu art. Why should it be an hour before? An hour before kikuwa ebintu bingi. One, to make sure ebintu ebiri mu order, costumes always ziri. To make sure abantu bogenda kuzannya, oyinza okubeera ku crisis. Oyinza okubogenda kuzannya na mukyala Bwanika. Otuuse bw'otuuka nga ebulayo dakiika 5 naye nga bo bano kasiti yonna yamaze dde okutegeera nti mukyala Bwanika tagenda kusobola kutuuka kutaliiwo afunye ekizibu. How do you adjust the production? But an hour before kibawa time ne banno okumanya gundi atuuse gundi ali bulungi gundi akoze. An hour before is very important and ekyo kye tuzze tutambulirako ffe abatambulidde mu art ne bwe tugenze mu media olaba era kye tubadde tukola an hour before kikuwa time okweprepare. Basically okola kye tuyita preparation, weetegeka ne kikuwa time n'omanya buli kimu ekiri engatto n'ozirongoosa buli kimu ne kibeera mu order. An hour before is very important. Okwongereza ku ekyo kikyo nti kikuyambako n'okuyingira character n'ogituulamu n'oleka okulowooleza character yo ng'ensi yonna ogiggadde oyingidde mu oyo gw'ogenda okuzannya. Kati njakuwa example baali bakasitinga Nabbambula nga nina kubeera house girl. Aunt Mariam n'alwana n'ekintu ekyo nga tayagala nkolebwa house girl. N'agamba naye agenda okikkiza nti house girl omweru. Nagamba Aunt Mariam kambeera house girl. N'agamba nedda. Kati lumu atuuka late mu rehearsals. Oba yalina okuzannya house girl yalwawo okujja. Nengamba kanjira mu buildingire kunze lines. Neetega njala kubeera house girl. Aunt Mariam ataliko ku building lines kunze. Maama nenga ngenda kulemesa akafu. Nazannya house girl na mmiro. Alimonaga kalibala naawe onkoze kyaki ekyo onkoze kyaki batalina kuwayinza kusawungana natakyalina kwe kuyingira character ndangamba nyinge naye kati kikuyambako wana awe eyo gituukamu otula bulungi mu costume yo n'ojambala n'oyingira character n'ogirowooza kalinga ne weesonyiwa ensi yonna ddala okujja ng'opakuka buli ojja ng'opapa ojja omutima gukutundugga oluusi oyambala na bifu
olusi concentration tebeerawo andi kino kyapplyinga ku buli wantu wonna woba olaze ne woba olina meeting gy'ogenda ng'olina by'ogenda okukola olina omukolo gw'ogendako kikuwa time ne bw'ojja buzi naddala ebintu ebikwatagana n'emirimu kuba atuuliza ayinza okwatunulira bw'oba olina meeting gy'ogendamu okwewa obudde n'otuukayo sometime before kikuyamba n'abantu bali b'oba ogenda okusisinkana you'll either intimidate them kati bwe baba babadde balina okuintimidatinga wesanga nga gwoba intimidatinze one obeera well versed n'ebigenda mu maaso environment ogifuna mangu n'omanya watufu olina okutuula n'omanya biki anawa before is very important. Era omuntu omu gwelabidde okugamba babuuzeeko ye omwami Moses Matoofu owa Afrigo Band oyo emyaka gy'amaze mu kintu ekyo akimanyi ye Afrigo but trust me ku venue bw'omugamba essaawa 9 ajja kutuuka like 2 hours before. Yes, sawa nga 7 n'atuula n'asetinga bulungi ebintu ebyo nanga bw'abyagala n'aba nga yeetegese naye okujja nga oli unprepared mukwano kirabika bubi nnyo kyo kyalina kitukyusaako nga AfriTalent emizannyo gyaffe nga giba gya njawulo okitegeera. Kituufu. Yes. Kituufu. So kyetubadde twogerako ekya nti abantu bano ku set bwogendayo ekyo ekya time kirungi naye kibawa nabiki nti kyembadde ngamba nti situnuulira na bya ssente nzirayo ku kiri kyobadde ogamba nti bwe twajjanga ku stage nga tusuubira ngalo nga zosinga okwagala womanya nti kyokola kyekituufu oba twali tetunafuna buvunaanyizibwa nga tetunna anti nkugambe twali bato kwajuka twayingira theatre nga tuli bato ate katugenda okuyingira juka abantu Mariam bavudde mu Black Pearls borde balina audience gye bazze nayo Uncle Abe Mukibi balina audience yabe gye bazze nayo okitegeera John Sega yali mu bakayimbira naye jene wazene audience ye kati ffe twali tulina audience yandibadde talina audience John Segawa mu bintu byale ekisooka by virtue of his position oba ne caliber gye yalimu ye musajja eyasooka okujja kama yali very appealing to the audience naddala ku bakazi ekyo yakimanya n'akikwata so Mr. Kampala nti yagenda okujja yali nina kawala kangaawo katunuulira lumu oluyimba lw'omuyimbi wa Meta Sean Pro kagamba bannaaye mu kwogeza effujjo ne kagamba lwaki oyo si ye taata wange naye John Segawa yali mu mbeera esobola yali very ne bw'ataalizanye nga bamuyisabusa ku stage era abantu bali kati ffe twajjira twali tetulina audience ejjukira wanyina Ruth yali mu Big Five Brenda na Nyonjo bo bali ne Flavia kati ffe twali tuva from nowhere the Kalibalas kati ffe twalina that competition mu ffe ng'abawala eyali healthy nga tugamba nti no ensinga no nga tugamba bugambi ani agenda okusooka okufuna engalo okitegeera kati twayingira olunaku nze I will never forget that day lwe nayingira ku stage went ne bankubire nga kwani twali tusoose kuzanya order kiragiro tusanyide ku National Theatre production yaffe yasookera ddala ffe tebatukubira ngalo wanyina baamukubira olw'ensonga bali bamumanyi yali azannye mu Diamonds Ensemble kubanga Diamonds Ensemble yasooka nganda kaasi mu kafubutuko ate nga jjukira ne mu Big Five yalimu era ng'ayimba naye kafubutuko wano wano okujja kyogamba akafubutuko kaali kagizannyo kubanga akafubutuko bwe kajja it was a very nice production exactly and ne time gye yagiramu controversy kati AfriTalent naye jja tuzanya order kiragiro wanyana mwali wanyana yasooka okufunira ddala engalo mu ffenna mu AfriTalent tugamba mama ng'ojjako ba directors kale tumala okuzanya bulungi nnyo ki olunaku olwasooka ye weekend yaddako tuzanya njengira bwe nti bakuba engalo natya njagala okutuuka ku stage line zonna nezibula Ankabe n'ayogera nga nnokugamba buli abampita Shiba omumbejja nga bichaja nga sikyabijjukira Mariam yatulika naseka nga engalo zintabudde kibatuukako abantu abamanyi era bano abaana abamu bafuuse ba star bafuukidde ku kamera bo they are lucky nti maybe atuuka awantu n'alaba I don't know babamanyi I have not been around many nga balina we batuuse mu bantu kuba bo challenge balina nti bafuuse ba star ku TV kati bamanyi challenge ya kusisinkana mu bantu ng'ogenda kulinnya taxi nabo naye ate era njagala okwebaza omumbejja Mariam Ndagire yakwata ekiseera n'atutwata ffenna n'atuusa bwe n'abagamba kaakati omuntu wala kati abantu banase okutegeera bw'akusanga n'akubuuza
pay attention, muwe obudde, yogera naye, smile back. Yes. Ekyo kitukuliddemu paka kati. Nze ekyanyamba nali nfunye ku ngalo nga ndi mu ssomero. Walisita? Mitanda twazanya Hydra. Nange nali mu Hydra nalimu. Era Ankabe jandabira ku National Theatre. The water animal that stretches out, eats many ends. Swallow whatever comes in its way. Naye kyengamba Hydra yali tannaba creating a stardom mweno kati eno gye wasanze eno. Era senga wali mu Hydra ng'ofuuse wali tewandiika nze nkutawanya. Naye kyengamba nti nze nali nfunye ku ngalo naye nange lwenfuna engalo kali nali nfunye ku ngalo nga tuzanye mu National Theatre of course. Headmaster wange Mr. Charles Sebunya gyali essenya bambi tata wa Anne Sebunya nga atulese, he's a very nice man. Mukama ayongera omusaasira mu ngumi atulese kati twali tufunye ku ngalo omuzannyo gwe twasooka okuzanya. Nazanya omuzannyo nga ndi nattabula, karakita yange nga nattabula, but nerinnya nga bantumye nattabula, Uganda the 21st century. Karakita yange erina kuba mbi. Time yatuuka nga abantu baagala kunkuba ku stage. Naye omuzannyo bwe gwaggwanga nga wenzigwera bwe tujja kuba engeri gye twali nga basomero ffe nga tweyanjula sinema ebyakulya tubeera ne curtain call. Abantu basituka ne bankubira engalo, ne bayimirira ne bankubira engalo. Ne mpulira bulungi. Naye omuzannyo gwe twazanya abantu ne basituka nga omuzannyo gukyagenda mu maaso ne bakuba engalo. Mba sinaba nakumalako omuzannyo twali ku National Theatre. Mr. Sebunya najja emanju yayita eri n'afuluma emanju n'ampitira eno mu kijja wali ekijja ekinene ekyayitangamu gundi ebintu ebinene. N'ampita nagamba mumpitire omwana oyo nvuddeko ku stage katono bantu basituse bakubye engalo. Nagamba ndowooza kati oli wa kitalo. Gasintegeera omusajja jajja busungu kumpalabula agamba nti kati ndowooza oli wa kitalo. Konze no master why nangamba ate tebakuwadde standing ovation ndowooza kati otambulira ku mabaati. Mr. Sebunya abazadde bedda nabaagalanga yakiraba nga kyali tayagala ovemu ndowooza kati otambulira ku mabaati onoddamu okubuuza abantu. Ebyo byonna abimpa sirina kyennakoze musajja wattu naye olwokuba nfunye standing ovation era bwe namala bwe naddayo sirikirabira ekintu ekyo na buli lwaleero buli kyenkola kyonna bwe ndaba nga nandibadde nfuna otambulira ku mabaati mankwata ku kitogi nengira bwe nti nzikakkana ne ngamba kanzikakkane naye kyali kirungi ekyengalo ekyo so kyatuyambanga kati ate nze ne Wanya naffe twasooka mu bawala ba Free Talent okufuna engalo kati Hezron ajja Hezrini ajja twebaka tetwebaka kwolwo Hezrini ng'afunye engalo tetwebaka mukwana mwana mama naye nga we yazifuna ebigambo byonna byagenda n'atuuka ku stage aga Mugabe ebyenkya mwana katabuko onategeeza bitabuse katabuko natali na kimu kyakola ki kyanyukira naye kati olaba kati ndooza ffe engalo twazitwalanga bwolaba omuntu bamutiipinga nti osaavinze bulungi bakutiipinga because jukira mu theatre temubeeramu okufuuwa naye tugenda okuzanya e Masaka tuzanye e Masaka tuzanye nazanya kwolwo nali nzanyidde Sheila itazanye bwetwagenda Masaka tuzanya Maswanku batufuuwa ssente nze naye tebanfuwanko ssente omwana yanfuwa ssente nsooka nenfreezing nga nengamba akoze eki sikirabanga nako n'omuntu okujja okukwatawo ku stage natali muki natanyonyi abantu b'Emasaka bafuuwa bannange abantu b'Emasaka kuzaalibwa Masaka ate b'Emasaka bafuuwa era webale oyogeddeyo ekirungi kyetukola kasina muntu ogerera mu motoka naye yanfuiramu akapapula k'essimu ebyo bibeera wali okigwanira kikuyisiza kitya kikuyisiza kitya si bubi wali okigwanira kubanga egyo emyaka bweyito bwegyo wali okigwanira I mean lwaki nandibadde n'omuntu nga baali tebasobola mu akapapula ka ssimu mu time olaba ne kakati bakyabukuwa
teri high five ngisazizaamu teri ngisazizaamu naye abalenzi kyabanga batya naye abawala babafuwanga ne babateekamu opapula ebyaddala saakifunako nze ekyakapapula k'essimu kati naye ekya ssente nakifuna naye mmanyi waliwo abaabufuna Uncle John ne Mugabi Mulindwa Muwonge bangi abaabufuna Uncle John serangako omusajja kawadi nga Uncle John abawala baamukwananga n'atya ng'ayagala kudduka mulaba bwe yeekaza ebyo ati fe twatambulanga naye omwana najja nagaa naye John oli biki masayete yabitya n'amucekinga John aliko kankanaga Hadija mumugenzi Hadija ng'afumye caayi Hadija ogambye caayi akarawundi ne yeebuzaabuza n'adduka n'agenda abawala bagamba naye John sigawo yali biki waliwo yamubuuza John omalawo mmeka sente omalawo mmeka John abakazi baabiranga ku John oli yamugamba nze just njagala nkwanso njagala kuzaala mwana ng'akufaana kikyokka omwana nja mulabirira nja mukola mu buli kimu bannange ne kakati bakyamutawaanya nanti kati sikyabeera nnyo naye nga lwe twabeeranga nnyo naye jjukira nze Hezo twabeeranga nnyo ne John Jennifer Kabanda kati nga olabe nga tubeera tutudde awo ffenna wamu okitegeera naye ne kakati bakyamutawaanya naye kakati yakula of course kati amanyi okumanaginga kati olwayo tajja kuyita Adija kumusaba ka rawundi kati abeera akimanya ayinza n'omuvumira kati yayiga n'okukala muvuma namugamba kibadde kikino olabye sirina byakukola faawo wano genda ompisa eddami naye ate waliwo akala keesiga nga watukoledde uniform nga yasaze ozikola ngera eyiye bayanjawulo watulaba bwe nali mukyala we nga nyambala nga ofiisa nga naye wayo eyaffe nga ziba zanjawulo era ebibye byabanga byanjawulo era ebibye byabanga byanjawulo nga ne bwe muba mwakoze traka nga mukyogeranga bubi ekyo kyabeeranga kyalinga kirungi nga ne bwe muba mujja nga buli omu alina traka emuleeta ku stage bw'atuuka nga yanjawulo bwe baateekanga ebintu n'abooli era ndowooza ekyo ekyasasuza ng'abooli nga bamwongeramu ak'enjawulo nga ffenna tukolera traka yemu etuyingiza ye bw'atuuka ku yiye yanjawulo n'engoye nga gamumujja kwambalayo muti olaba we twazannya we yalinga lisaasi kale muzanyo kyogwo the calabash walaba era engoye ze zalinga zanjawulo walaba kavaavangalo walaba era yazannya kyanjawulo kati ate mu maswanku we baamuttanga yagambanga balina okusaayo akafaliso eri gy'anaagwa kati lumu omwana akeerabira okusaayo akafaliso ye amanyi gyekali agenda okufa nga teri kafaliso ayombera omufu yayomba ng'agudde kumbaawo omwana yeerabira okusaayo akafaliso busho y'ekiro agenda okugwayo nga wali akafaliso omufu yayombera mu kyali kibi yali teyeetegese ye yalinga designer ate ngeri yali alina lu art teacher so basically ebintu yabikolanga nga byebyo kyovola bakayimbira bajjanga okulaba nga stage bagikoze nga bwetufulumya omuzannyo nga bakayimbira basooka kujja kulaba stage yaffe ne Ebonies netandika by the way omwami Segawa yatuulanga nga n'alowoolezanga omuzannyo stage egenda kubeera etya kolanga eyensi itaano butaguzanga ku stage ng'agamba mabega wali badde watya bakupikira omipiira tebateeka kano kabeera bwe kati ng'aleeta reality exactly ng'ategeezako okuteekawo reality nekiyamba n'abantu abalala productions endala zonna ezaddako okubeera nga zikopa ebintu bino byajja bibeerawo mu productions ezo lumu Mugabi ne Ebike baali banyumiriza production engeri gye zajja zikyuka nti omugenzi Omugava Endugwa Mukama muwe ekimuli eky'emirembe naye yaleeta ebintu bingi ne Wankalubo Ssemwogerere yaleetera ddala wamulabako yazanya naba Black Pearls kwa nalaba Auntie Mariam nga bazanya ne wano ku end namulaba nga ali mu byaffe ngamba ye kuzanya as in his group naye yaleeta olanga bwe nabalabanga bannalubaale mmwe kati ne Auntie Mariam twagendanga jjukira nga tuvaayo ne tugenda ne tulaba emizannyo gyabwe nga bazanya ku stage kati ye mwami Wankalubo yakyusa ekyokuleeta musical productions yaleeta musical productions Christopher Mukiibi Sister Ebonies yali Wankalubo Kime Katuma the Ebonies no for real abo bakolanga shunga ya music drama ebyo byajja luvannyuma Wankalubo kati that is about the time actually era bwe bakikola kubanga time gyoyogerako eyaba Katumba and the Ebonies eyaba Chevians
naye enseno nakola ntya ensenemye buto enemye ezo productions eza mukazi mukassebo zijja nga zirimu music. Ebons naye zikola bo ne bakola music nga ali modern. Kati Wankalubo yali amukoze yali amukoze Bashevians ne batandika with kagwa na biki Wankalubo yali alese n'omuzanyo gwaberanga plain muzanyo mubeera mu Wankalubo yasooka ekyo kiri record. Naye kati ne wano nkirese nga njagala gamba nti n'okuleeta modern stages ziri modern dala modern stages nga olaba sibi baawo. Yes, at that time Kayimbira ne gundi bali bazanye ku mizanyo gy'amaka we bakolera emizanyo gy'amaka ba Black Pearls na biki. Naye wali osobola okubeera mu audience n'osigala ng'ogamba nti ayo stage bakoze enkola. But with John Segawa yaleeta yagezaako kukyusa ekintu. Banange yakola eddwaliro eri antimalo yagala nnyo okulinya lift. Eddwaliro yali nga ennyonta ng'olada lift eyaka neraga numbers. Byali bibaddebaddewo byali bibaddebaddewo naye nga bitono. Kati for example ku muzannyo gumu sijjukira muzannyo ki naye twalabana ku TV bamuzeeyi bye bagendayo era gwa Jimmy Katumba with the Ebons mulimu ennyonyi we yabuukiranga n'esituka ku Bat Valao which was Theatre Excelesia. Ebyaddala on several occasions bagamba nti abantu baafulumanga ebweru ng'ennyonyi egudde ennyonyi bagirabe ng'egenda situ helicopter. So byaliwo naye nga bitonotono. Walaba bwe yakola Maswa kireeta nga kiri consistent. John Segawa yaleeta Kamaswanku akala bwe kabuukanga mu bbanga ne kagwa ku nnyanja. Ate nga baba ne timing bannaye ng'ayiiye ekintu mutuufu ng'akagomaako omuntu alabye ddala nkabuuka mu bbanga ne kava mu Mumbeja Mariam Dagir kwegamba yalowoozanga art ng'amulowooleza ng'akiteekamu nnyo ddala obudde. Naye annange twakwata oŋŋambye nti n'abawala baakufuuwanga. Tebanfuuwa. Teweegaana tebiruma naye tebanfuuwa. Okufuuwa banfuuwanga naye tebampanga bupapula. Tebakwanga bupapula. Tebampanga bupapula. Ku kinywa? Okuggyako ku kinywa tebampa. Okuggyako ki? Okuggyako waliwo omuwala omu naye namutegeera na luvannyuma yajjanga omuwala oyo yabinyumya luvannyuma ate yabinyumizanze yamala ebbanga nga angoberera okuviira ddala mu second. Kati yajjanga n'atuula awo nga omuzannyo bwe guba gugenda kuzannyibwa ate nga yali muwala muto era bala omuzannyo bwe guba gugenda kuzannyibwa okumala emyezi nga 2 ng'ayinza okugulaba wiiki nga 6. Wow. Tangamba ti yali C. Wala omukyala gwe batugamba nga yatulanga ku C12. Nga anoonya nze. Simanyi batugamba nga ti omukyalo yalaba omuzannyo bwe yali muwala teyali mukyala yali muwala. Kati naye yatandika okuŋŋamba bwe baŋŋamba yatandika okungoberera okuva nga nkyali mu ssomero kama my late stages okuva mu ssomero era nga n'obupapula bwonna obw'amawulire bwange abulina jawo bambi ki yalwawo okukola ki kati senga ye badde ki oyo ye naye simanyi yalaga naye oyo gwe nzijukirako naye nze n'ebitundu byange bye nazannyanga tebyabeeranga bwe biti byabeeranga nga tebisikiriza nnyo bwe bityo nga tebisobola kuleeta. Naye wayingiranga character nga waliwo walangira character ya Kinywa birafulwanga abwera oliri mu parking osowodde yazannyanga nga Kinywa aba n'eriiso eriggale nga John yamuterawo nga nakasa akaggala ako akatiisa afuluma abweru agenda stretching anyumyamu abikkula eriiso likwanga liba lituuyanye bagamba Kinywa gwoyingira Kinywa afubutuka emisinde ayingira nasanga nze ku stage kwanga beeranga alina okujja ntiisetiisi ngeri olusozi lwonna nalutiisa abantu bonna naye nga Gloria yagana okutya Kinywa atuuka eriiso liggule ntunuulira Kinywa eriiso liggule Segawa olwafunulako ali mu character gwe wayita ki ne mutunulira bwe eriiso liggule Segawa olwamulaba ye atulika butuusi n'aseka Jennifer Busula naye afenseko okulaba Jennifer Busula aseka nga bwenda akazi olamugamba mulabe kyova olaba bulijjo ga nti ofa eriiso kati eriiso ddamu nze kira dandisekeba
Yeah, those moments happen. Nava mu character byaddala. Ateze gansigale ni mnyivu nnyo nga nze sigadde nkyazi. Bali bavudde kuba ekimu ku bintu byali biraga mu kinywa mukambwe. N'eriiso lye nga lyavaamu mu kwekambaza bwe boogera ebyafaayo bya kinywa kyekyamuleetera eriiso okutuuka okukola ki? Okuvaamu. Abantu bonna mbasesebudde mbatadde mumaze kavaavangalo n'abakyala mumaze baleese gwe gwasembayo. Ogenda okujja ng'eriiso liri waggulu. I think tufuneyengayo ennaku wiiki nga bbiri tuzanya. Namugamba nti Mariam ateekengayoko nti mu mwaka tuyinza tukola like twice oba once. Tufunayoko because abantu babeera ku social media nga tugamba ne mudde muzanye. Ate katwala abaana abaze bajenzi tebaatulabako. Bo baloza twazanya. You understand? Bali mukuloza kuzina ennyimba zi nice and lovely. Nice and lovely nga nalina n'akawere wa myezi 3. Kati si ky'obogamba. Tebakulabako nga nga akabere kali kati songa mbere akawato we kati kanumba. Tebandabako. Ffe twali mata. Naye era oli mata agatafa. Ndayita. Abadde mbere bulungi wamma. Bye.